Okay, tubaniriza ku mukutu guno omulungi nawaga kuno omukutu Unique Media tubeerako ne programs ezisomesa eggwanga eziyamba naga tujja kusalawo okukola bizibu ebyangu twabigaana ebyaga amawulire kino waguddewo kino muyimbi yakoze waati sivuma sivoola sigambe namba w'ekitiibwa bagakola naye munnange agonze nalaba nga sijja gasobola n'ensalawo nkolega gensuubira nti genzijja okusobola Samike gemanya gange Unique Media channel eri ku YouTube. You can like, share and comment. Oba oliraba mulundi gusooka mbadde nkusaba subscribing, liking, commenting. Comments nzaagala nnyo lwansonga zituwa ki kyemutulowoozaako ki kyemulowooza ku video zaffe zetukola naki we mulowooza tuyinza okukyusa kubanga the end of the day tuweereza mmwe naku za festive season era nga abangi beeteekera Christmas nentera nnyo okugamba abantu bakyali bange bembeera nabo kwa nange nnyina emikwano bassebo era bagamba nti tuspendinge kyetulina nga tukibaliridde kwa the end of the day January egenda kutuuka tulina okuzza abaana ku masomero n'okuddukanya ebintu emuso tuleme kulya ng'ababbye ssente zaffe naddala bano abava ebweru mubalirire kuba ndabyeko abamu nga okuddayo tiketi mutusaba tubayambeko zisonda nabagambe Samike emanya gange Roland yabeera ku kamera era nga yaba akola ensobi zonna z'olaba ku kamera Roland gwe mulina okubanga munenya onaku leero twatambulira ku bintu bya bugagga sente ez'abagagga okufuna obugagga simanya nga kola wenti teranyola mikwano gye nga gigamba senga afunayo omuntu n'antwala nembaako wenfuna nange nembeera mu bulamu obweyagaza tulaba abantu ne tubeegomba tumanyi biki bye baayitamu biki bye baakola teranyo bagamba nti guma n'akatono koolina lwansonga akatono ako koolina okalya n'ofuna essanyu ne weebaka so tukatambulira awo gwendeese onaku leero ayine mu kiwuudu tajja labika face emboozi gyagenda okwogera ayinza okuba eri a bit sensitive then tajja nakwogera mannya ge tuli wano awe tusinzidde sijja era kwogerawo naye nga wetukwedde onaku leero ogamba otya mukama wange ndi bulungi ssebo obulamu bulungi obulamu bulungi si bulungi ojja kunyongera ku ddoboozi obulamu bulungi si bulungi ssebo wanoonyezaako ng'okuba ku ssimu ezetuteekako awo ku vidiyo zaffe ng'olina ensonga gy'oyagala okunnyonnyola eggwanga lino ng'olina ensonga zo sitole yo okuginyumya oba oli awo erina bejja okulabula oba oli awo erina bejja sitole ekwata ku ki sitole erimu ebyessanyu ogatteko n'ebyennaku kiki kyotegeeza kubanga mune muno mwe twagalira ssente ez'amangu mwe twekanga nga tugudde mu bizibu kuba kyo sente ez'amangu osobola okuzifuna zo naye ate sente ez'amangu teziwangaala nga gino sente gy'okoze mu bulungi so wafuna sente z'amangu nazifuna sente z'amangu era nenziryako naye gye byagenda mu maaso eyo ebimbijjako kyova olaba kunalaba kapulogulaamu kaako nensalawo nkubire ku ssimu era nga bintabuseeko sikutegedde bulungi sente ez'amangu kikwansobola okugenda n'enkola nengattagatta n'enjiyaya nenfuna obusente bwange ze bayita sente ez'amangu zezino sente zitambuliramu ebya luminati era mwe mubeeramu ebyo ebyokusaddaaka Illuminati gyeri bulungi nnyo muzeeyi gyali ate era abantu bangi bamulimu ate abanene ddala si bya firimu tebakikulimba kuba luminati atambula mu nsi yonna era olw'okuba nti gwe ekintu oba tonnakiyingiramu era osobola okuddayo n'odawutinga n'ogamba luminati taliyo kiringa nga wonoolaba omuntu wanaagamba nti baaloze gundi gwe n'ogamba oyo gundi yeeroza tebasobola muloga naye ng'eddogo erya ddala gyeri era abaloga gye bali ne be baloze era gye bali bayita mu buzibu muganda wange
Okay, tugatandika emboozi eno bategede kati mutegede omulama gwe tuliko abatulaba bannaye we tugenda otambulira olunaku olwaleero kyekiva n'abagambye mu ntandikwa nti lya katono naye ng'okalya n'ofuna essanyu teweegomba abantu kubanga tumanyi bye bayitamu kufuna bye balina. Nze tubadde off camera mukama wange n'ompitiramu ku emboozi ne ku simu ni wampitiramu nga tunalabika story gye waŋŋambye biri bit sensitive totidde. Sina kyentidde kubanga ekintu kikola mu bwesikufu naye bw'otuuka n'ekikuzitowako oba tokyakyabya mu lujjudde lw'okyogera kubanga oba tojja sobola funa buyambi nga teweeyabizza. So totidde? Sitidde mukama wange kuba era neetaaga buyambi kuba wendi ndi ku kisenge. Okay, abyogenda okuwulira ebirowoozo bya Unique Media wadde abagikolako wabula birowoozo by'oyo abyogedde. Sima bankyogedde bulungi cameraman wakyo kino okuba tutandike nzizaayo emabega akatambi kavuge tutambulire wamu n'abalabi bitandika engeri gye nakiyingiramu. Yes. Nalina loogi gye nali nkolako gye sijja kwatula mannya nga womanyi nti tukola mu loogi yaliko ebbaala nojja kunyongera ku ddoboozi ti loogi yaliko ebbaala ate tufuna ba client ab'enjawulo. So wali okolangani? Nze nali manager wa loogi. Okay. Manager wa loogi eyo. Enjija nfuna kyali wange yali client yali musajja. Etufuuka baseera nga wajjera mpayo ne butiipu wemba nga sinaamu ne mukubira nga manager bwe mukubira kyali wange kubeera yali afuuse kyali wange mugamba buzibu bwe buti bwe buti bali awo nga nteereddeko eky'ekkumi ekyabiri nga nteerako naye ekyabiri n'ekkumi tutegeeza ki? Bantegeeza nanteerako emitwalo 10 oba emitwalo 2. Okay. Naye nga kuba nze nayitanga nga mukwewola nga mbanga eyewola gyali naye nga nagamba oli munnange olinayo akasente nfunye obuzibu nabwo obuzibuzi munnange mpaayo we bityo okyale kakati tali wange kuba era yali atera okujjawo yali amala ndowooza nga wiiki nga taliiwo najja wiiki naye olwamala ba twagenda kiwanvu n'enamba ye nali ngiina twagenda kiwanvu tulowooza namala naye almost okumala emyezi nga 6 nga mulaba looja wajjawo tufuuka nnyo baseya ne tubeera nnyo close. Kati lumu nampita yankubira simu naŋŋamba ayagala kunfunira omulimu ogugenda okuba nga gumpa ssente eziwera. After myezi 6. After myezi 6. Jalinga myezi 6. Jalinga myezi 6 yali maze nga mulaba era nangira mulaba muntu mulaba. Naŋŋamba ngera kufunira omulimu ogugenda okuba nga gukuwa ssente nnyingi kuba wooli awo weetaaga nawe obwetaavu ate wooli ssente kuba nze loogi gye nali nkolako bali bansasula emitwalo 2 omwezi nga gwe manager. Nze manager. Olubana abakola nga mubasasula mutya aba wansi bawansi ssente era nga wobimanyi kitera teyali department nnene nnyo abala bali mu 15 alawo ndi awo wewatyo naye nze nali nfuna emitwalo 2 omwezi. Kati manager gino emitwalo 2 nga responsibilities ziri kyawo olina gwe kukola biki olina kumenga kintu kino kikoleddwa. Omulimu gwange gwali gumu kumaitendinga laba nti ekifo kiri kiriya bakiraya tebafuna buzibu bali bulungi bwe batyo. N'emitwalo 2 sente entono zo omuzayogala ne munnange nga womanyi kaba katono osooka n'oyiyizaawo nga woofuna ekinene nakyo bala n'oyo kyali wange yagenda olaba nga sente zenfuna ntono kati nsobola kummazaako inkamu yange. Kati mwali mu onyumizaako naye ng'alaba enfunayo ng'ategeera kubanga era yali agitegeera kuba twali tumaze ebbanga ddene nali maze nayo almost emyezi 6 kale emyezi 6 omwo oli bw'aba abadde kyaliiwo
era bakutegedde ekiwanvu. Okay. Kuba katajjukira nali mukubira essimu nga mwewola kamugampaayo nga nsindikira ya 2 sindikira ye 10 kuba era libbanga lyali ddene. Okay. Kati nga mpita olunaku lumu tulina akafuuke bwe twasisinkana ke sijja kwogera. Soke tudde wali olakuyisa akugambye kyagenda ayagala kunfunira omulimu ogugenda okumpa ssente. Ki ekyakugira? Awo nze kyanjira mu bwongo era nali manyi era mulimu. Nga bw'obitegeera munnaye era ze nali manyi mulimu munnaye nti apitidde mulimu. Nga nze ate era kubaka yanga kumpa kasente akawera kuba almost kusinza kusezi nali nfuna. Nali manyi ndowooza wakati wa 3, 4, 5. Alawundi awo kuba nali sisuubira nti nsobola osukkawo okugenda mu kinene nnyo. Okay. Nampita twasisikana lwali lweggulo zalinga ssaawa nga 12 lwali mu Gwakubiri ogwo omwezi gwali nga gwa 7 gwali tugulimu. Genda tusisinkana yanguyeyo kabiya kuba kabiya ko nali nnwamu. Lwali Lwakubiri? Lwali Lwakubiri olweggulo ssaawa nga 12. Lwali Lwakubiri? Lwali Lwakubiri olweggulo omwezi ogw'omusanvu. Ng'ojjukira nnyo. Buna atali mwana muto nti bana bankuba bole obojjukira obojina. Bwana tosobola kwerabira ddiro wali ya Christmas obo ojjukira nti gwali mwezi gwegutibwe. Era naye Christmas ezimu ojjukira soda gwe twaja. Munaye yatumiitinga. Soka kunguyamu awo kacupa ka bbiya banywamu kabbeero. Kinga nguya kabbiya ngamba akuyise. Teyajja kuluno ku mulimu yakuyita bwe. Twasisinkana ku mulimu. Angamba alina omulimu gw'ayagala okunfunira. Naye omulimu ogwo buzibuzibu. Yasooka kumbuuza oli mukyali wange? Mugamba nze ndi kyaliwo kuba ebbala tumaze ddene. N'angamba omuntu waba agambye ekyama osoola okikuuma. Yaŋŋamba mugamba tewali buzibu osoola okikuuma kuba already nali mukyamufu. Bana mayo yagala kufunira mulimu okitegeera. Aze ndi musanyufu. Kalina ngamba ebintu bya Illuminati obikkirizaamu ensooka neesikamu. Watya? Natyamu engamba Illuminati pa Illuminati nga nze muwuya mpuya bintu bya sitaani bintu bya kusaddaaka biki ebyo. Ensooka neesikamu nga Illuminati nagamba totya. Nangamba naye osobola okuuma ekyama kozi ekyama nsobola okikuuma. Nangamba weziba nga omuntu abadde akufunidde wojja ssente. Kuba jjukira nange obudde obwo balamu nafumitira nali neetaaga ssente nga omanyi okuyaggayagga. Ali neetaaga ssente mugaye tewali buzibu. So kikume muga naye Illuminati nakiwulirako naye Illuminati mpulira bintu bya masitaani bintu bya kusaddaaka. Nangamba nedda. Ebintu si bya kusaddaaka nga obiwulira. Jasi waliwo obulombolombo bukolebwa buli kyobwo naye nga byo birimu ssente osobola okufuna ssente. Mpoteza mukama wange kiki kino kansooke nkirowoozeemu kyoŋŋambye. Owamugamba? Kinamugamba muganga ngenda kuddamu okukubira essimu. Nangamba werowooze tekirina buzibu gwe okubira essimu nga tujja kutumiitinga nga nze nkulaga engeri gy'ogenda okukolamu ssente. Nga nvaayo nakumawaawo ku loogi era nasula nkirowoozaamu nga njukira ekigambo kyaŋŋambye ekya Illuminati. Sooka kinkuba wala nsooka nkirowooza naye nga womanyi nti nali neetaaga ssente ate nekira nali mpulidde nti bya Illuminati birimu ssente. Neŋŋamba kangezise ndabe ddala oba kituufu. Kati nkeera namukubira essimu zaali ssaawa 2 ez'okumakya. Lindako yakugamba leero? Yaŋŋamba leero. N'omukubira nkeera? Namukubira nkeera. Tewayanguwa? Si kwanguwa muganda wange nga omanyi nti omuntu oba weetaaga ssente teri kwanguwamu. Olwo walina emyaka ng'emmeka? Seebi nali myaka nga 25. 25? Nalimu 25. Kuba obudde buno nyingidde emyaka ngenda kuyingira 4. Okay, Asamike gemanya ga Unique Media Channel tulina omusajja wano oba omwami anyumya ensonga ye ebyaddala munakuwavu anyumya ensonga ye kwatagana kwagala okufuna obugagga abamu babiyita Illuminati. Nze ng'omuntu nyinza okuba Illuminati sigimanyi era sigikkiririzaamu nange mbiwulira ng'ono nga mwe mubiwulira eyo nange mbiwulira
mu matu gange bipira simanyi oba jiri naye emboozi yiye yali mu kuginyonya. You can like, subscribe bambi gwalaba omulundi ogusooka gwezo ogamba gwa tulaba bulijjo sogane munno na subscribe na wanga channel eno eleeta emboozi weziti eziyigiriza kye nabagambye mu kusooka kye ngenda otambulirako. Emboozi eno omukulu we yaginyumiriza nakwatibwa ennaku nende ate ne neeyongera okuguma muli ne ŋŋamba Sami gumirawo. So okubye essimu mukubidde essimu ku makya zaali sawa 2 ez'okumakya nankwata naŋŋamba mukwano gwange namugamba like ansazeewo omutima zikiriza kangezeeko namugamba kangezeeko yandagirira we yali abeera Nansana yandagirira ewuwe naye mutuufu natuukayo oli omusajja mutuufu nawe kennyini ng'ettooke lyo liwera kuba njukira mu gundi ye ndowooza mu compound yalinamu emmotoka nga 4 zipaakinze olakututte uwe yotakutwalangayo wano nga tandaba kunnyonnyola bino mwali mu miitingako ebweru era nze nali ndabanga kiraya nti ng'ajjaawo kugunirawo omanyira kyaliwo naye ng'ajjaawo lwali tetumiitirangako wabweru mutuuka ewuwe natuuka muli nenkwata nekumutwe naye ng'omusajja bannange mutuufu ng'omusajja mugagga nga waliwo ku bantu abantu baaliwo era alina abakozi yalina abakozi waliwo ng'abakozi nga 4 ewaka ojjako ebirala saagenda biwanvu kulaba famire ye baana ebyo bisaagendako biwanvu naye nalaba nze abakozi abaliwo kuba we natuuka ewaka nanyaniriza era bandeetera kasoda bandeetera soda kuba njukira soda yalina kooko gobandeetera kooko nenmamu kati awo n'agamba kuba we namukubira ku makya ngamba gweoyambala ojje era nali ngenze nga nyambadde alwamala okulwa ngamba tulinako awantu we tugenda nenyingira mu mmotoka ye n'avuga kuba awantu eyo gye twagenda wali Mbaale twagenda Mbaale saidi zeeyo waliyo ensozi eyo twayingira Mbaale munda ddala eyo akafo kyo kyemanyi nti wali Mbaale naye akafuko sikategera bulungi kake erinnya linneerabiddemu olwo mugezesa nga mmeka kuba naziva wano kuba namukubira ssaawa 2 bayera kubanga wali Nansana siwala kuba essaawa ze nali mukubidde ndowooza zaali 2 nga bukyali natuuka ewuwe nga ssaawa nga 3 ndowooza wewe twasimbulawo ssaawa nga 4 twatuuka Embaale twatuukayo ndowooza zaali nga ssaawa nga 10 misana 10 ku 11 tugambe ez'olweggulo tuyingira ekifo kyali eyo munda eyo mu nsozi eyo naye nga toyinaamu kutya era okutya kwali luliza obutatya ng'omuntu okuteekamu kala akuvuga nga gyakutwala tomanyiiyo wabula gw'omanyi nti ogenda nnoonya ssente z'otalinaako omuntu nagaa nti kati munnange ogenda kusima omusingi gw'ennyumba guuguli nkuwe ssente oba ogenda kupoota abantu b'otamanyi kaakati nga tugenda kafo kaali eyo akafo waali walungi naye awantu eri waliyo abantu abanene waliyo abantu abanene bangi bwe sijja kwogera nti oba gundi ne gundi sijja kwatula muntu yenna mu linnya naye nga bw'omanya nti waliyo abanene bangi abali mu kino ekintu tutuukayo ndowooza mu bantu batuukayo ze yali Kakyolo oba kiyite Kakyolo oba kiyita batya kyokitwala nti bakulikuluuti of course kuba kyo tuba tugamba bane nga abantu bapaakinze amamotoka wali ati netubaaka akasenga akamu ke twayinga basooka kunyingiza munda nentuula mu ntebe kati ye nanyawukanako n'abaako wange naŋŋamba kanjije kati wayitawo ssaawa nga sindako mwatukira mu nnyumba yali nnyumba gamba ekifo ekiri eyo kyo nga nnyumba naye nga kyamaanyi so yali nnyumba naye tugambe naye nga kiri eyo munda twagendayo munda eyo mu nsozi eyo mu mbala omuyingira ddala eyo munda atutuukaawo andekaawo mu ntebe ntudde
naye nga abasajja b'amaanyi yali ngezeemu bali b'amaanyi kakati ne tuyingira otudde mu nentula mu ntebe naye nga mu ntebe we natuula omutima gwankubira ebintu bibiri ne ŋŋamba ono omusajja waba tandeese kunsaddaako eno kunzitira eno kuba natuulanga ne mu ntebe nga ntuuzizzaako ndowooza nakabina kamu otidde toyinza kutatya muganda wange waliwo abantu bw'otuuka awantu naawe nolaba tufuna ogamba tufu nsaana okubeerawo waneeno naye nti ate nga we nali mmanyi nti byalimu ebya Luminati naye nti omutima ne gunkuba era nabeera omutima gumpanise kati twatuukayo kuba twatuuka essaawa zaali 11 kati ssaawa nga 12 akomawo aŋŋamba jangu tugende yakuleka mu sitting room ne bana abalala waliwo abalala awo bali banwanaze wayiri bulungi nnyo mulimu n'abantu nze bemmanyi besijja kwatiikiriza amannya gaabwe muganda wange oyagala njogere kindeke ki benyini ne mu gavumenti ya Museveni mwenyini mwebali bulungi nnyo nga bali mu gavumenti ya Uganda nga bomanyi abali mu bitiibwa ebinene nze kuba bangi be nalaba naye sijja kwatiikiriza amannya nti ono gundi ne gundi ekyo mukankyesigalize kati nga nkwata ku mukono nga ntwala yanyingiza mu kasenge kati mu kasenge nayingiramu era kalinganga nga olaba ebintu byabasamize mwalimu kale ez'enjawulo mulimu red ndabamu waliwo akasuwa ndabawo nga obimanyire ebirowoozo ebyekijjajjajjajja mutera olaba ebintu bya firimu nga balaga essabo almost liri lyali ssabo twasangamu omusajja yali munene ng'alina ebirevu bingi ng'atudde yeesibye tuziyite leesu tuziyite kinga white ne red yali yayambadde white ne red ng'atudde nga wano waliwo obuntu bulinga kabaani abukolezeza bumyoka omukka ndozanga otinti moti nga ndowooza bagenda nakunsaddaako era nagambirawo ayi Mukama okwagala eby'amangu era obulamu bwange mubugenzi kati mukugenda wano sorry okusaza mukugenda wano yakugamba nti byenkutwalamu byabasaamize yaŋŋamba Luminati jjukira Luminati yali amuŋŋambyeko olunaku lwajjo ate nga Luminati mumanyi nti bintu biba bya sitaani kati otuuse mu kasenge nayingiramu tuyingiza bigere tolina kuba mu ngatto tutuula bulungi wansi naye naatuula wali eri ekigambo kyayogera yagamba kimu mukama wange noono muleese ono yakuleeta ono naye muleese naye mukwano gwange naye ayagala kuba nga ffe olwo zinkankana wendi nga sikyetegeera muganda wange nasikyetegeera nga zinkankana bukaakanyi namugamba muleese naye omunyonyoddemu engeri gyebitambulamu prosidiya mugambye munyonyodde buli kimu tewali kyatamanyi ekigambo kyasooka okumbuuza oyo omwami yali atuddeawo yambuuza olina omukazi ono omunene ng'omwasanga mu kyogambye essabo olina omukazi mugamba sirina mukazi abula nina girlfriend naŋŋamba maama we ne taata we gye bali nemugamba yewe bali aŋŋamba olina ne baganda wo konze weetuli kuba baali batuzaala abaana tuli abaana 12 ewaka nze benzirako waliwo abalongo ogateko waliwo awo omulala addako nze nenzirako omulala gwaddako ate waliwo omulala addako eyafa nze ndooka enzireko kati oli omu senga teyafa senga tuli abaana 10 abameka 13 naye mu maama omu ne taata y'omu mugamba weebali naŋŋamba onoosobola otutuukiriza bye twagala
ono akyaliwo obwakati abalese waali atudde aha kuba natidde dda kuba ebiseera awo nalina kukkiriza buli kimu kuba mu kaseera ako oba ŋŋambira ekyo ndowooza nibo baali ŋŋambye oba butuufu naali badde kuba nze nawunze ne mugamba weebali naŋŋamba onoosobola okugoberera bye twagalako nze mukama wange nja bigoberera sirina buzibu wabula kyenjagala nange njagala kubaako bulungi njagala ssente nambuuza oyina omulimu kunze omulimu badde nkola ku loogi nga manager naŋŋamba ekintu kino bali twetaaga nga olina omulimu ogugwo baseereza ogenda ofuna naawe ojja kuwulira nti ofunye ssente nemugamba omulimu sobola okufuna kuba ninawo obusente obutonotono so otandikawo capital kigamba buli mbeera wali okyagala bano abasajja kina balako batambulira mu codes ebintu bya birimu 9 birimu 9 codes zitya ezo zibayita 999 pulira 666 wali ne 999 aha nga buli kyolina okuba nakyo kirina okuba nga 9 kuba namugamba nsobola okukola ebbaala nsobola otandikawo akabaala kange kuba nali mugaye nsobola otandikawo oba ne kuleti zange nga 10 oba nga 2 yaŋŋamba nedda olina okukola kuleti 9 eza bbiya buli kyolina osuubula kirina okuba nga kirimu kitambulira mu 9 oba oguze bute olina obuguya nga butambulira mu 9 ali tontwala sipiidi omukulu yakugamba amaze okubuuza oli redde biki byonna ebyo kati akugamba okuyamba weetaaga okuba nga olina omulimu nina omulimu nga gugwo nga gwange naye gwe wali okola ku loogi yali nkola ku loogi then n'olyoko agamba nti naye kati yakuwa amateeka nti wootandikawo buli kimu olina kugula 9 ebyo yabiŋŋamba 9 naye nkujjira kati olwamala omunnyonnyola ekyo ne baŋŋamba vaawo nzirayo eno ne basigala n'oli ne bayogerawo saabitegeera oli n'akomawo n'avaayo eyo oli yaŋŋamba kimu yani tugende tukomewewa ne Kampala kuba twavaayo ndowooza twasimbulayo zaali sawa nga 4 ez'ekiro zetwavaayo oba waliwo byali binyamba naye saategeera kubanga nagenda n'okuddamu okuba nga ategeera nga ndi eno Kampala saategeera awo ki omukulu yagamba jangu tugende wakomaawo okutuba nga ategeera nekanga bwekazi nange nga ndi eno Kampala bane ebintu bino byenjogera baneejo ebiri omuntu awulira sitori yange ayinza okubuuza ayinza owulira nga ebintu ebyokusaaga naye muganda wange ebintu bino gyebiri onagamba tugende okomadde otegeera koma okutegeera nga wenviiriddeyo eri mu kasenge okuddamu okutegeera nga ndi eno Kampala kuba oli yajaŋŋamba tugende awo gwe nasemba okutegeera oli nga ŋŋamba tugende tewali kye bankola kakati nkomawo akoma okutegeera nga ndi Kampala kali naddamu okufuna essimu nkeera nankubira essimu naŋŋamba jangu ewange Nansana ne mugamba naye nga sirina mu transport naŋŋamba agwefuna boda ekuleete nze njajjiwa wali ogambye olinamu obusente ati buli obusente bwange nali mbuyina nga buli eri kati jjukira kino ekintu kyali nti tikyali kyafuna ssente nali ngisa era kumugaa nti siinaamu naye yaŋŋamba tewali buzibu gwefuna boda ekuleete enkeera era nenfuna boda nentwala lindako tewatya kuddayo kubanga nze webantwala nemba sitegedde kuva Mbale paka wetukomyewo eno kyemanyi mwakomawo kiro kubanga zaali kiro sikyo
kubanga emma mwagendayo eri ssaawa ngambye 10 lwaggulo then ne bakola ne bakubuuza bye bakubuuzizza ne musimbulirawo kyeze nomwayingirayo kiro netwakomawo kiro. Gwe wategeera nga mutuuse eno anti obudde tekyakugira mbongo nti something might not be right? Of course nakirowooza naye nga bakyakawabaddewo ekitali kituufu naye nga omanyi ti ekintu wedde nali nkiyingiddemu wedde kati okitegedde okuva deep waakyo wekiri kati nga nalina okugezesa okontinuinga n'ekyo ndabe ddala kiki nkivuunuke era bwe yankubira nefuna booda nenzizaayo kati natuuka ewuwe era natuula mu ntebe najjaawo nambuuza ne bandeetereraako okunywa kuno bampa butunda bandeetera butunda mu giraasi tebampa soda alina ngamba ekiriwo kiri kimu ogenda kufuna kibayita ssente era kati wooli gwe wagaggawadde dda. Yongezaho ku ddoboozi yagamba biki? Yaŋŋamba ekintu kiri kimu wendi ngenda kufuna ssente ate kiranze nagaggawadde dda. Pulira awo nalimu ekiwuggwe kiri lekera wulira nti nagaggawadde dda bagasanyuka mukuba kasanawo nekyeri okuva eri mu kasenge ke bali bantaddemu kuba nali bagira kunsadda awo nentegeeramu kamaali nange kyakajibya ddala ssente ngenda zifuna naye naŋŋamba tugira sooka tukuwe ku ssente sooka ogendeko ebweru. Eŋŋamba ekiki zegula nali sirinyanga ku nnyonyi. Walina passport? Ale nali giina passport nali sigiina yabingoberako nobingoberako ngobera ku passport visa nambuuza nsi ki gyoyagala okugendamu. Walonda ki? Kuba ensi gyempuya gyebasirebo gye bagala okugenda mu Dubai. Okay, asabikewalya ssente. Unique Media ye channel Anage yali ku kamera tunyumya n'omukulu tetusaagala kwatulusikiriza mannya ge olwokubanga ebintu byanyumya biri bit sensitive. Tunyumya ku mboozi y'okufuagala okufuna obugagga amangu nolowooza nti ojjako era ku mata oli biliyoniya anyumiza ku bintu bino ebya Illuminati. Tukomye ng'agamba bamututte sayidi zeeyo embaale mu nsozi ewala byatasobola kutegeera bulungi oba okunyonyolayo. Bamututte mu kasenge tebalina kye bamukoze wabula bamubuuziza oyina omukyala oyina bazaddewo bakyali balamu akomyewo naye mu process awo atugamba teyabitegeera asemba okuddamu otegeera nga bamukomezaawo eno enkeera ono munne yamukubira yamutwalayo amukubira amugamba nsanga amusanga mu maka ge then amugamba gogenda gaggawala naye ffe tukolagana nabaavu tugenda kusooka tukuweka ssente wenaazeeko ennaku. Omukulu ne bamugamba bamutwalako obweru n'alonda ensi gye bayita Dubai. Kyekyadde